nakuzula boba mune ku sente mutama banno beerabira wali munnange kuva ddi manyi mugane mwesiba ku bantu obadde munnange ebbanga ki munnange ffe twakoowa naddala media nagikoowa nakoowa tv zammwe mugende mukwata obulamu bwaffe ne mwagala mutukole program ko tutambulira mututegera package zammwe ze mwagala tutambulireko mwezira bakabi temwagala bakabi newunya nnyo abaana ba wano naddala bannayuganda okukwata Zari ne mumuvuma ne mumufuukira ekizibu ne mumufuukira ekyokola mbu ekivulu kyamusaze bivuga kyo kyamusala which is okay waliyo kati kansoke kudimiza nawe mpuliriza question olina osobola okukwateka gwe ne weeraba who are you gwani neba abantu abiri momera bo batono osobola okukwateka no bafuna soga tukiriziganya which is okay no batono babantu tugende mpola osobola okukwateka no bafuna asinyizo kusuka kwa abiri uliriza osobola wala otegese kwade ku mukolo gw'olumbe kwa birumbe batono naye full figure mumanyi kusamira kunaza bijja kunaza mbalasi kuloga kunonya bikuta bigere akumalalo kujjaka bye mikolo jammwe so bana Uganda bagamba kikunsonga za Zari obadde oyagala Zari nze njagala kubuuza gwe avuma Zari nga tonna muvuma bw'osobola okwetegeka n'ofuna abantu bataano yatega bivulu ate bisobola naye abiveeko bameka abaali beetegeseeko bane mufuna abantu wadde akala 29 Zari be yafuna Zari bwajjuza bujjo nga temumwogerako naye baabo woza bava kukyukubira nga abantu bali kwolwo olunaku wali ebivulu meka waliyo n'abaonali babasaliwa ebivulu waliyo abanufu byabasalala bonita ali nkalu lwaki mwogera ku Zari owa nupu kyamusalira ku labonita owenale muno kimusalira ku lwaki endowooza bwegamba lwaki first of all njagala okutegeeza bannayuganda Zari si yategeka kivulu Zari ng'agenda otegeka ekivulu ekikye mu mulaba wano bulijjo ajja mu Uganda n'amalamu ebbanga naye wa time n'akola foundation ze Zari foundation charities n'azikola n'ajjuza bujjo ng'akola white party biki biki tembiraba bulijjo lwaki betamubiyogera naye ono yagenda n'agula Zari kubanga Zari w'amaanyi tamulanze abantu bakava mu lockdown abantu bazza baana ku masomero nateka ku show enene nnyo esente nnyingi ennyo Zari n'atamwa platform kutambula ku TV nakola kikwogerera show waba aita media nejjawo uliriza leka which is okay Facebook is a Facebook bameka abala ku Facebook atabagana mu bivulu eka ngati ali ku Facebook agana mu bivulu ne wali abala ku Facebook ne bafuna 85% abali ku Facebook kike yalanga ku Facebook kokka ne bajja awo nyini wenjagala okunyonyera gwe munna Uganda ndaba era mbagamwe jemo obusirusiru obugwagana bumbatutu obutayagaliza obusegwe mwolesa abamuleka munnya basezi kike yani mu Nigeria lwaki kikaja nafuna abantu Zari nagana okufuna abantu katokiriza Zari cha listen to me lwaki mwogera ku kike nga bwe yafuna abantu Zari mutamafuna andi kike wamanyi Zari munafu nakugambe otunavira kushonga nkukubi atanja kukuba mullo nkudamu wena Maria shonga nkukubya ate ngenda kukuba mullo gatoli mukunkanga sikanga nze sikanga nkochemu ndabanga akanga nkochemu akandwa kubagambe sura yakaguze sikanga nkochemu gamba sura yakaguze nze banguliranga ni mama wa Museveni nali mama wa president okay nze sikyagwa byakula wabigano tandikira onako lwalero awuliriza ndagano kyo nkimale muyina amaalo ni mama wa president wa gwanga ndi muwala wa president wa gwanga ndi muganda wa Natasha ndi muganda wa General Muwozi Kanerugaba oli muganda wa Natasha ndi muganda wa Natasha sikyagula bwentuuka abantu bamanya nti omwana w'omukulembeze atuuse Natasha waawuli yange omuyita muganda waga akola ali fine nnyo kimunyumira tondaba naye bameka bamulaba naye gwe tondaba naye ova mu first family of course why not mwala okuba temukkiririzaamu mwakolimirwa muva muzire z'abaseza eri gye mukunjira abantu endowooza bwe gamba president wali muleko nga neegaana aya kwogera bayita akwita my daughter lwaki bwampita abala bonna tebaliyo abayita atya akwita my daughter ate kati gwe lwaki okaayana lwaki ogaana abala abayita atya kati kyenninda kulya Natasha nga akwita my sister atonda ne Natasha omulaba ne baani wala omulabekaani ye nayina ne Natasha gwe tondaba naye muwoozi tondaba naye omulaba ne baani kati saagala okaayane lwaki bamagero mubi wa sitaani Bible yogera mu Samuel ekyokubi nti Katonda kusitula n'akutuuza n'abalangira Katonda kunazako ebisotosoto n'akutuuza n'abakungu ate Bible yogera mu Bagalatiya mu Bakolinso 13 nti Katonda asitula abo gwe boonyooma n'abakozesa okulaga abayita abagezigezi kakati gwe ojondowooza navaayo yensonga temukkiriza kati kangoma ekigambo ekirala nze ndi ku green passport ne red passport wafuna sister kati gwe simanyi kwoli era ndi kuyaba kungu sisimba line za VIP sisimba line za lukale todula nnyo asikuduula ekyokubiri kanti gambe kyala
ne contract yange bagiza bujja ate bayongedde akasala okera house ogenda yo n'emyaka mingi okera house ogenda yo siri okera house kati ate bafuna account figa ku sente na wachona nagira ati kati bafuna account yo kati tokyagenda ndi mukungu si kyayenjero nonsonyiwa kati waleseba kusaasira ku okera house ndi mwana wa president kyenjagala omanye kanayo passport gibuze kubala bagirina n'ekigambo ekigiriko tutandike obanga nnyoma ofunanga muwondekera tugatandika ku jostede saagala ommanyire saagala ongeraageranye gwe oyagala mbeere katonda yansitula katonda nazaako ennaku awo yanteeka bannayuganda mwagala nnyo okulaba omuntu ng'ali bubi ng'ali mu mbeera embi asabiriza ng'ali awo masiikiri anti wabavaamu abo bemwagala naye omuntu kasita abasuumukamu bw'ati Zari akoze ebintu bingi nnyo wano ebimwogerwako ebyandibadde ebirungi Zari akoze ebintu wano promoting man partner Zari wabeera wano nga talina musajja namuga namwandu yadiba talina amwagala bwafuna chopa namuga atafunya akalenzi atafunya kachopa Zari yakola kyama kunyonagana okwagala abazungu nayagala Munnayuganda munnammwe chopa namuba atayagadde akalenzi atayagadde oyagala kitaawo bajjajjaawo Zari asobola okuwa one night noswana ye Zari yakulisiza no by that Zari simumanyi tomumanyi sogerangako naye siina simu ye simu meeting ako naye wakabi kyenjagala omanye ne chopa wakabi Zari mumuyita mukadde Zari omuteekawo ne muganda wo ne mukazi wo akane musekako omwana wo muleeta omwana fulufiga gwe leeta omwana oli Zari atunulanga ekyokulya ekiriwa Zari alina skin bweti ate nga tomulaba newamuteekako skin mulaba ku simu andi esimu eba erimba abangi abateekamu esimu eba erimba abali ku filter no nawe kitekemu jetekemu mwina wano bina bakudde byammwe bina mamonde byammwe mweteekamu bifuta ne bigana okulabika obulungi tobayina mumanyira abantu gwe wepangapanga mwogera ku chopa mwogera ku Zari gwe Zari ne wakuwa one night osobola expense ya Zari okwebaka naye agikuwe no njagala kwerute magamenti kankuweeko osobola kumubakako ngamuwa osobola nze muwaako oyina one night gyosobola okwebaka ne Zari oyina expense yayo obadde ogenda mu sori musimanyi wabberedene simanyi kiriya kulogi simanyi tandemu simanyi oyina osobola mugamba akuwemu one night nokanga katunulanga obujonjo kati nga bright evawa waliwo omuntu gwemwolerako kati gwatunulanga ekiyumba ky'embizi n'abakazi tulina ennaku otunanga omutwe gwabukanya gwonna gwagongobala gulina sadi we kakati nemwole kuki ndete omusajja omunagoba wemwolerako bana musasira bakino njagala kiggwe lwaleero kakati wuliriza fulufira nga tonnakuba bali mu mutusaasire bannange abakazi mutusaasireko waliwo nemwole kuki daba omuntu alina kawalaata olulenzi lukulinaanye efesi yagenda n'ekiwalaata n'envi wetegereza olulenzi w'emwoole luliwa luno ani yemoola nani gwe nange kuki omwa gumulingo gw'omusonsa yenna alina buno obulevu bw'abanaku alina ebyo nedda tebiri mu asheekulaba abo ebyoya ogenda kusukka waawo abinywa tukomaawo ate kuki tukomaawo ndi mu lyaliti onvumye nnyo tukomaawo olina n'ekituli ku sweta kyakajjako nsonzeemu oyulikiddewa onsigwe ani akuyuza obedde onsikasi sina enviri zosala z'abanaku akawalaata kakulye ne mu kawompo kakati ddala upright njije weyemoola kisinzira muntu gwennemoola naffe mutusaasire naye mutusaasire kati upright njije onyonyogera waggwe feeling evaawa igwe daba alinga embalabe waliwo omusajja akutunulya nowulya nennaku balinga obujonjo kati gwe ne bwonkwana bwe sigenda ku polisi ngenda mu kyaki oba mu ssabo kopema mafiina naye ate gwe olaba gwe nkusuula mu mukwano ng'osiba ku masinga ate ne sikulaba gwe mazi ojja n'opaakinga emmotoka yo ne sikulaba nga nze kulaba gwe nga nvuga emmotoka ndigenda kusamu kawalaata nobaga muyite saimajje ninga asijja mugambe ndi bizi gwatunulanga ekivuguto kifaanana kijja nga amata amafu nga nkwagaza kyoba onkoze eki simanyi na kati ngonkoze eki waguba tokyalina mukwano kati ddala oba nkoze eki waguba tokyalina musajja kati oba ngamba kyoba tokyalina kipya musajja kyasobola kukugamba kiki ku myaka gyenna negyendabye kiki ddala kiki kati oli muri vision ekisooka esawa yaleero omusajja okunkwana manyira nti oyo mubbi azze kunziba agala sente zange tanjagalangako apata kyaba gijjewo enkwana era kati okunkwana bwe sikutwala ku poliisi nkuwawaabira wa DPC owa RPC oba bonna mbayita ne bamala okutoola kuki gwe nnina mmala waba taliiwo wiiki is okay ngenda kuba tokolita bwa
ngenda kubotoka olita bwandi ngenda ku Mufigo ndabikira. Eitali bwambu linatonya. Ondabikira ngo yaya na etuveyo. Kuchinga njaya na kuchi. Nga doctor taliiko. Babiria bitya biwoma bitya. Wabira ino bira. Olowooza obuzibu vaawa. Ekiri kyota kutende ogenda kukyetiko bajjagale. Buvubuka mwe mwebalirire muleke kugera natindako. Munyiza mazi. Zali omulemeddeko nnyo. Ati n'ensonga ki mulemerako. Tugende ku nsonga. Oyagala olabe full figure oli gwa manyanga. Onatembe yange emivumba nabeeranga mu minanasi fine. Katonda yansitula. Lwaki gonjagaliza mbeera eyo? Lwaki okkiza kyendi? Lwaki mwemazeko emikwano musiga bukyayi? Presidential advisor. Zali agenda kujja wala ave yagala Uganda oba ekola foundation abayambe. Ekibuuzo bwe yayagala Uganda yakyuka wa? Yakyuka wa? Omanyi babeka bayambye. Abaana abasinga 95% abali South Africa bagatwazira kusemanga na Zali. Ye yabatikka. Oli musiru. Gwa basasuliranga basolanga wo. Bakoleranga gwe. Olina abakozi bameka bali wa debili. Olina abakozi bameka bali wa demini mugwe musiru gwe. Mbuza gwa gasama. Bempadde mba wadi. Bameka. Sibabala. Olina mulimu ki? Tosana kulunda mbizi. Nawe tewesobola. Osobola kwa. Ekibuuzo kyenziramu kubuuza. Olina listen to me. Olina omuntu gwalojje mu kyano mwete Kampala. Ani bali bameka. Kugambe 95% abantu abali mu South Africa bagenda kuzanisa. Zali yabatwala. Kati kiri wano kivu. Abali South Africa mutubulire Zali yabatwala oba nedda. Ekyokubiri. I respect Zali. Nga Zali omuntu as a person kubanga mama. Zali yasigala na mwandu na imirirawo. Abana babalabiri. Na alabirira abana be balabika bulungi. Basomera masomo ga bay. Bali fine bali okay. Why can you respect a mother? Lwaki mumuvuma? Lwaki mumuvola? Why? Zali temanyi kuwe matavuma. Mama nnyabo. Yayogera. Ani. Yawula okugana okuvuma. Okusinika ebinnya abatavumye. Ati muginikirira ebinyo. No kitunula nga kiringa emboso kola mazimu subi. Tunula wotunula. Mwe muyina engereka, ebinyo biyina ebirwadde biyina ebiwuka, mwe muyina kaboole. Nengo kizani nawe yabavuma. Zali tavuma. Nange yabavuma okusinika ebinyo. Ebiseera ebisinga njogera. Ne mugamba nti nvumye. Waliwo kibeera too much ngo yasamirira nnyo. Nega weewumbeko. Ati mwoyo yasamirira wumba. Awo bokoze eki. Ate obo yasamirira yagala gameta ntate munange obunidde. Muli too much mutama man. Lwaki tuvaayo? Muyiga okuwa abantu respect. Abantu batukyaye. Nali ne mama Fina nga mpulira mukoowe mutima gwe mulwadde. Yakomya abaana 13. Nze namugamba. Wamukuye simu nomugamba mami. Twaza abaana nasoka neza abaana 7. Nenza abaana 8. Nesere nezinzigwako. Ne waliwo abaana nga bali bubine mpulira nnako nenga mama yamba ku baana bano twakomyewo. Mama nakwata sana nakomya bye byana byetabika dama. No yabikomyawo nga birabika bubi biringa bibadde biyonsa mbalasi emberebere zago zitambulira eno. Respect. Jobeda joyogera ko respect. Mama nakwata abaana bawe nnyumba ye namba. Najja mama pangisa. Apartment yali ntabe. Naga mubere wano n'abali bya n'abalisa. Ne mama lokunya nabaga mugende wa makati. Ne bagamba tetugenda okujja ko ngotuwadde capital tutandika okukola. Mama nakwata capital million ya 3 mwezi. Nazitemera temera abaana nga bwe tuli basibya kamera. Abaana bazirya bagula engoye ne bagula perfume ne bagula makeup ne balemera mu nnyumba ye. Bagende nga bawunya bulungi. Abana balemerawo abala bafumbiro. Nangamba Jennifer toddangamu okungamba okuzza kadama wana. Tokiddangamu obulambo bonna. Musime ku bantu mwatubere appreciate some peoples. Tubere ko appreciate eri abantu abamu abantu bagenda kunyiga bafe. Bechawe. Abantu banyivu. Osanga omugagange emmotoka ebera esi waggulu enda okuleka abana basula. Abagaga wadenga tabayina ntonde. Abagaga wadenga bato. Naye osanga omusajja ng'emmotoka ebera mu ndabiramu waggulu abera tayagala kumanya. Nga n'owamwekoona koota newasanga akazirika ku kkubo takatwala. Abantu banyivu. Abantu babakoye. Osanga ekikomera nga kijjudde. Nze namukwano wange kusaasa alina ekikomera. Namugamba boys court eziri wano zonna. Yamba kubana abakazi abakadde tubawe ennyumba zino babeereko yaŋŋamba tombuulira. Boys court naye nga nazo self contained ziri awo. Eyebuziga. Yaŋŋamba saagala bantu. Nakoowa abantu. Ate nga mutuufu. Abantu muli babi kituufu. Awulira. So tuleme kusiga bukyayi. Bayibuli eyogera mu ngero 28. Egamba nti alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi. Naye zimusanze agobera ebitalina makulu abudde okumanya n'okutegeera. Ate Bayibuli neyogera mu Bagatiya 6:7 nti Katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasiga kyali kungula. Bannange tuvumya abantu ekiri too much. Tutyobodde abantu ekiri too much. Omuntu gw'otamanyi nti nogera mu miitinga oyogera ddi naye tomanyi bwe mugenda kusinkana sina mukwano gw'ovuma waaki. Rufiga nawe oyinza okwogera ku muntu ogaana abantu okuvuma. Kisinziira bw'onyingira nkuyingira. Nyingira nkuyingire. Naye kati Zali
tomuinaako wadde akakwate nete bamuvuma bagamba kugamba ekivulu kimusaze wulira waliagala basirike busirisi waliwo ekintu ekibeera tekyasala sinnagaana kivu kya Zari kusala netukyogerako nti ekivu kya Zari we kyakwa naafuna abantu wane babyogana wabweru twabyogera nga temwabyogerako nja kukuba mimazi nja kuyisa mulaiti nagamba tetugenda mala interview man twereke kakati Zari omwagala nnyo tumuleke si kumwaga ndi mu reality njogeza reality yawula okwagana reality tudde mu reality ensi tambule ku reality tutambule mu reality tukole tusige okwagala tuleme kusiga bukyayi lwaki usiga obukyayi kwenkanaawo kubanga basosolite musuusiza olina nusu bitaano tonala kikomando ogenda okufa mufuna akati newezibukule mabega kuwonga ebikomando nusu lusanvu nagamba nja kukula waki wali atapama kana kivumo nakyo kivumo topama nawe topama ona tuna mazima ere obaga kuma toyo eri wali atuna kupama wanibanga gwafe no fu ampuli ekiwunya topama owahi kakati eruveyo da just the nepima balina obuzibu bwabwe tudde mu reality bw'oba oyagala okuntegeera nakugamba bwe nti reason has the world masterpiece. Reason has the world masterpiece. Has the world masterpiece. Success and failure based on reason and reality. Tuyimirire mu reality. Reality. No. Okufumintiriza. Tufumintirize. Reality. Otegeze kama reality. Lwaki abantu mu pretendinga. Lwaki mwefula kye mutali. Zari Ovuuma. Pulima Ovuuma. Ovuma wachi. Zari Ovuuma wachi. Njagala kumanya. Zari Ovuuma wachi. Prima yayingidde omusajja. Kiba bamuvuma.